Ekiriwo kati mu Uganda embeera y'obudde eyogezza buli omu anti ebbugumu ligenze liyitirira. Embeera eno esuubirwa okubeera nti yakutwala ekiseera ekiwera nga gye tuwangaaliramu. Wabula okumanya engeri omuntu gy'alina okwekuumira mu mbeera eno, tunoonyezza ku musawo ate nga mukugu mu mbeera z'abantu ssaako n'ebibeetoolodde, Dr. Sewanyana Loretta n'alutegeeza ng'omuntu bw'asaanye okunywa amazzi n'omubisi ogusogolebbwa okuva mu bibala eby'enjawulo, wabula tebirina kubeera nga binnyogoga nnyo. Naye we bijja ku byokunywa naddala bino ebinnyogoga, omuntu yandyegendereza nnyo ate okunywa ebinnyogoga ennyo biba bisobola okukosa obulamu bwe. Bireetera omubiri okufunamu okwekanga nti onywedde ekyokunywa ekinnyogoga ennyo ate nakyo ne kitabeera kirungi eri obulamu bwe. Ennyambala mu biseera by'ebbugumu nakyo kikulu nnyo, ng'omuntu alina okwenira ezo ezitali za mibiri migumu ssaako okwewala eza langi enzirugavu. Omuntu ayambale engoye nga zimuyamba okuyingiza empewo, oba engoye eziri free nga zirina olususu olw'oluwerere olutali nti lugenda kuzimbako ebbugumu. Mu ngoye ezo, engoye ezisingira ddala obulungi mwene embeera za cotton, kubanga zo ziyamba okusika amazzi kangamba otuuyanye, naye ate n'okuba nga zikuweweeza. Mwabeera mu bizimbe munda ssaako nammwe abatambulira mu mmotoka, amadirisa mugaggule gasobole okuyingiza empewo, osobole okwewala ebirwadde ebiva ku mpewo etali nnungi. Obeera kangamba oli mu nnyumba, mulabe nti mugulawo ku madirisa empewo eyingire, ate so si kwesibiramu kubanga kiba kireetera ebbugumu okwezimba. Singa obeera togoberedde magezi ga musawo eri embeera y'ebbugumu, suubira ebintu ng'okukala emimwa, okusiiwuuka olususu ekisusse, okulumwa omutwe, okufuukuuka olususu, ssaako n'ebinywa okwesiba anti bibeera tebifuna mazzi gamala. Ate omulimu gye bayita heat exhaustion, nti omubiri gugenda buguma nnyo ku sipiidi eya waggulu ate gulemererwe okukka wansi mu mbeera eya bulijjo. Kati era mw'eyo embeera ebbugumu ly'omubiri bwe lyambuka waggulu mangu nnyo tekiba kirungi kubanga kiba kigenda kukosa ebitundu eby'omu mubiri. Henry Nnyenje ng'atunda byakulya agamba nti newankubadde abasawo bakuutira abantu okunywa ekiwera mu biseera bino, wabula ate osaanye okwegendereza anti oyinza okulwala ebirwadde eby'enjawulo ebiva ku bukyafu. Dr. Sewanyana annyonnyola nti ebbugumu ly'omubiri okulinnya ekisusse olw'omusana kintu kya bulabe eri obulamu bwo. Fuba okulaba ng'ogoberera ebikutuusiddwako mu mboozi eno osobole okwekuumira mu mbeera eriwo kati ng'oli mu bulamu bulungi. Obulamu obwetaaga. Rita Nalukenge, Delta TV, Amasukulumu.